Nga Kitalo Nnyo Cookie Promotions. Amanyasa. Nze Rinex, Dr. Rinex, producer, at the same time president wa PAU. Amawulire gano ag'ennaku gakusanzeewo ga mukwano gwammwe muganda wammwe. Ky'omanya amawulire go gannaku gansanze ku makya nga n'akazuuku kakusaawa emwawo. Nagenza okutusaako essimu yange nga nsangako messages ku WhatsApp. Saawa zawadde nga 12:45 nazuukukidde. Omugenzi abadde mulwadde? Omugenzi yalwala about 2 weeks ago. Abadde ne malaria according to omuntu abadde naye. Yabadde ne malaria about 2 weeks ago but yafuna treatment n'atereera. Mbu yesterday naddamu nafuna complication nga teewulira bulungi. So ne bagezako omuzunza amalwaliro ekiro, but of course you know embeera ya ssente. Malwaliro geno if you don't have money oba wakufa. So ne bagezako okuzunga amalwaliro nga buli batuuka bagala ssente nnyingi, you know, so they ended up getting stuck. Ziba zibeera ssaawa 10 nga zakawera 12 nakutuka nga bakatuuka I think emulaga Kirudu, yes. So byebyo muganda wange. Naye tulengera ku lumbe nga twandibadde tusuubirako abayimbi bangi baani, tulengerako abayimbi babale. Munange eyo industry yaffe, just kyensobola ogamba ba producers tulina okwebereramu. You guys, let's be wise enough. We are in this thing alone. The guys we claim to be our friends, we only have a few friends in this industry. So our producers, never produce kuba producer Uganda ina bangi. Bajja, most of them are coming. Bajja. But I think era abasinga webali. Just that bali scattered around. Nenga webali. Nenga era abalala bajja. Nera actually abasinga tubadde nabo kuva Kirudu. Because tubadde kuva ku makya. Wano tuzeho in the evening. So nagenza okutuuka Kirudu nasanze more than 30 producers. So nabadde so surprised nemanya nti okay, producers, thank you for loving our brother, thank you for loving ourselves. Enteekateeka z'okuziika zo ziyimiridde zitya era nayagala okuwerekerako mugenzi okuwerekerako kuziika? Okay. Tuziika nkya Thursday. Tujika enkya ku Thursday tuzika Jinja Buwenge. Buwenge kiri I think kiri before Jinja town. Oba oyingira Jinja town ekyo kidda sides ebujagali. So that's the town tuzikao. Tuli wano paka saa 8 z'ekiro. After that tusimbule tusetinge off tugende. So abagala okutuwerekerako waliwo taxi ne costa ezigenda beerawo mu Makinde mu Kizungu enkya ku makya. Osobola okuba ku namba zange 0775704038 bansobola kuwa instructions ezisinga kaawo. Nenga tuziika nkya bambi mujje mu bungi tuwerekere talent eno ey'amaanyi. Mujje tuwerekere muganda waffe skills on the beat. Okuziika ogambye kwa sawa mmeka? Okuziika kwa sawa 10. Sawa 10. Transport ogambye agenda beerawo wane? Transport agenda beerawo. So those who are willing to travel sente ntono bagambye emitwalo 3. Basimbula sawa mmeka? Basimbula sawa 2. Sawa 2. Okay. Yes, sir.